tubulire ki ekiri eyo abantu beesunze batya emikolo gyaddi. Okay, neyanze ge SPD Jennifer Flufiga n'omulabe wa Sol TV eyakeddeko amakya g'olwaleero. Abantu wetugere esawa zino batandise kutuuka wano ku golf course wano mulaba mu background yange ogenda beera emikolo emikulu luvannyuma lw'Omusinga Charles Wesley Mumbere Irimankoma kutuuka mu bitundu by'e Kasese. So abantu bonna bagenda beera wano nga bw'omulaba mu background yange bagenda tulawo naye batubuliddeko ku makya kuno ne batugamba nti no Omusinga agenda kuja ku ssaawa 5 atuke ku airfield then motoka ze zimugiyewo ne security basoke bamutwale kuwaka kubanga waliwo omuzeeyi gwe twogeddeko emabegaawo nga muzeeyi mukulu mu culture y'abakonzo n'atutegeezaako nti no Omusinga tasobola kutuukira wano ku function alina okusooka atukire waka ajeemu enkoye ze baamusiba nazo baagambye engoye zonna ezagenda kugiramu bo bagenda zitwala ng'enkoye ze yabadde nazo mukomera so agenda sooka ayampule enkoye azireke waka batugambye bagenda sooka n'okumusaala enfiiri ng'ennono z'abakozi nga bwe ziragira then luvannyuma anabeko alyoka aje wano ku golf course ayogereko n'abantu be so after kwogerako n'abantu atugambye nti no bagenda mujja wano bamutwale ku dinner ku Margarita Hotel then thereafter agenda ku meeting government officials ku Margarita Hotel after meeting abano bantu be subjects ze aba royal guards n'abantu abagubirira enono z'Obusinga so wano ebyokwerinda babinywezeza nnyo kubanga waliwo poliisi aba counterterrorism police waliwo ba FFU n'amagye bonna batuse wano kulaba nti no ebintu byonna bitambula bulungi so abantu we twatukiddewo babadde bakyali batono nnyo naye wetugerera essaawa zino abantu bali mu kujja nga bangi kati wetunagendera mu ssaawa nga 2-3 abantu bajja kuba babadde bangi nga batuse wano so empeera eri wano yonna tugenda kubanga tubibawa ku TV yaffe ennungi eyagalibwa buli omu ne radio zaffe zonna kutwala mu bitundu bya Uganda byonna n'ensi zonna kubanga yefe omunyu gwa si yonna so empeera yeeyo katwegatte ku musasi waffe omulala kubanga Salt Media buli kintu ekibaawo tubaawo nga banki so waliwo omusasi waffe omulala ali ku airfield awagenda tukira Omusinga wabagenda mupikinga nga bamuleta wano Godfrey tumwebaze naye atuwe ku mbeera eri ku kisaawe eri ku airfield tulabe nayo abantu batuseeyo oba tebanatukayo oba security yatuse oba tenatukayo. Genda maso tumwebaze lero Gerard yakuyise yingirawo tumwebaze Godfrey genda maso tulengera culture whatever rigali emanyi mbegawo genda maso neyanza ge SPD namwe n'abatula ku Sol TV twakampinze dda okuva olunaku olw'eggulu okubanga tuba emikolo yonna egigenda okubeera wano mu district e Kasese ng'Omusinga His Majesty Charles Wesley Mumbere akomawo muri kitundu kino wano wendi sigenda kubanga mbalwisaawo Gerard nga bwali ku golf course awagenda okubeera emikolo oba Omusinga bona obweru enzululu ate ffe tukampinze wano ku kisaawe wenyini wagenda okubanga atukira olunaku olwaleero era nga nfunye omukisa okuba nti nfunye omu ku ba administrators abamu enteekateeka zino ezikulaba nti Omusinga akomawo n'asobola okubanga ayogerako eri eggwanga waliwo enkyukakyuka ezaakatuukawo saawa zino era nga njagala sigenda kubanga mbalwisaawo asooka tubulire enkyukakyuka ezo ziri zitya kwerinda ebyokwerinda ekisooka binywevu nnyo waliwo n'ebitongole ebirala nga bo tebambala uniform okulaba embeera wange oli butelevu nge bampita kule Godfrey ate biseera bino nga olanga administrator coming property acquisition ne coronation anniversary kolo gy'okuteekateeka okomawo kw'Omusinga Charles Wesley Mumbere Erimangoma. At this morning we can only say that we will be glad and rejoice in it. We are just excited. There is everyone getting ready for that triumphant entry to receive our king back home.
I mean, within Minyo, there is a lot of beehive of activities. Everything is happening as planned. This morning, the only breaking news we can first give is that we had already organized to receive the crown priest this morning, landing here. Slowly, when you talk about of the crown prince, yes, who is that person? The crown priest is the first son of His Majesty Charles Mumbere in Mankoma. So his crown being the first son, that means he's the one to take over. In case the king is not there, he will be the one to take over. So that's why we call him a crown priest. Yes. Okay. As to the program, how is the program? Who is going to land first? The one landing first is His Majesty. This morning we had planned that we are receiving the crown priest first, but because of the flight changes, the crown priest delayed to reach Kololo reach Kololo. So because of that delay, the chat has already started the flight, and we are expecting the flight this morning. But also those are so found out like His Majesty deployment, the vibe, and the love. Government has no problem, and actually that is a kind of gesture from government of Uganda. Protected people, there's that kind of flow of activities peacefully. So we are very much appreciate the government of Uganda for deploying security, because this